wetutuuse tunatera okuyitawo programu yaffe egenda kuddayo gye yali. Okay. Era njagala tuddemu bannaffe mwena abasomesa abaogera abalina chance okwogerako eri abantu olunaku ewiiki omwezi nga olabika buli lunaku video zo zitambula noyogerako eri abantu batwesize. Abantu tubabuulidde ebintu ne babikola, abantu tubabuulidde ebintu ne babikwata, abantu tubabuulidde ebintu ne babigezaako, naye ekintu ky'okwerwanako ku ground ekintu ekyo twongera ate buli lwe tukireeta baleeta diversion ekitujjako. Mujjukira ebiseera bye twasomesa akabiriiti. Mujjukira ebiseera bye twasomesa akabiriiti ne kakwata wonna. Baleeta diversion waakiri okukunamira. Waakiri omuntu okuleeta omuwulenge. Omuntu waakiri akukunamira ekintu akola ekintu baleetawo ebintu ne bituvuga ne bitujja ku mulamwa. Naye tulina okuddayo okulagira abantu be balina okwerwanako. Tuteekwa okuddayo buli bwe tuba tutuusa abantu ku step eri abantu nga baboyirinze bwe bati baleetawo ekintu. So tuteekwa okwongera okuteeka essira. Era njagala waliwo omwana oyo gundi oyo mwana ow'ekirevu oyo yani omwana abanja omwana yagano ne bwe baleeta ddieni eyakafeero ne bagamba nti yabasudde ne bwe baleeta biki omwana abanja DR forms yaziremerako alina akafo ke yagamba kana akafo mukalaba wano bwe mmanjiza DR form buli lunaku omwana abanja DR forms oli byabakama ndowooza abeera nawulira nga akawewa akanyogoga kamuyitamu. So tuteekwa okubaako ebintu bye tulemerako mu pointi zonna z'oba owandiise z'ogenda okwogerako eri abantu. Tuteekwa okusitula emitima gy'abantu, abantu tubawe okwekkiririzaamu. Waliyo abalwana olutalo oludduyo olwa waggulu eri naye amaaso tugatadde eri ne tuleka ebiri wano. Waliwo omuchina alina akantu alina obuntu bwazannya ku TikTok okwo. Yasiba obuguwa nga abutaddewo gundi bwalinga buna nga buyisinganya bwe buti. N'aleeta ekyana kye ekirenzi nga kyakatandika okutambula. Taata n'abuuka kagwaye n'atambula n'agenda. Omwana nga kagwa ng'akamu kali wano nga mu ntumbwe, akalala kamugize gundi kali waggulu wano nga mu kiwato, akalala kali wano mu kibegabega, akalala kali waggulu ku mutwe mu sayizi. Kati omwana bwe yatuukawo kyava akola nti kitaawe amusitule, kitaawe n'akabuuka n'agenda. Omwana n'akaaba neyefuula atudde simanyi sijja yitawo, taata we n'agenda naye nga bw'alingizaayo bw'ati. Omwana n'asooka n'abuuka akaguwa akasooka n'akakwata bw'ati ne kamukwata n'abuuka n'avaayo. Omwana n'atunuulira n'agezaako obuguwa n'agezaako kitaawe bwe yayimira n'amutunya n'omwana n'ayimira ng'alowooza ati agenda kujja amuyambe. Taata we n'atambula n'agenda. Bwe yali ng'abulirayo eri omwana yafuna amaanyi n'amagezi agabuuka obuguwa obwo era yamala kububuuka n'abuyitamu. Taata we n'akomawo n'ajja amunona ninga obuguwa bweyisizaamu. Bannange obuguwa obwo obutukutte ku byalo ewaffe. Nze njagala kwebaza His Excellency yatuzuukusa yamala. So tuteekwa okubaako ebintu bye tusomesa. Ebiseera ebyo twasomesa abantu ne baboyiringa bulungi nnyo nga waliwo bannaffe batugamba ati nedda ate mugamba kabiriiti mwagala kukola biki muwagira gavumenti mwagala kusa bantu. Kakati biibyo tuli mu trade order, tuli mu kumenya mayumba, tuli mu biki. Tusaana okuddayo okubuulira abantu babe nga bakimanyi. Ate buli lwe tusomesa ebintu ebyo NRM yeefuga tebaddayo kubanga bamanyi abantu kye basobola okukola. Bamanyi abantu kyobola banga batukwata ne batuza mu byakafeero ne batuza mu byake. Ate n'ebyo ebyakafeero njagala senga waliwo omuntu nayogera ne mukadde waffe Dani Mulika. Tukwate ssente tuzisonde tuziwe Dani Mulika atuterewo layini. Tuziwe Dani Mulika atwale abaana bonna abatabadde bakafeero. Tetwagala ddieni eyakafeero ffe. Abaana abanaaba bafaanaganya omusaayi
feri tubagamba nti bana abaana bataata omu kiwedde batukeberera omusaayi gwabwe tulabe abaana aba bafaanaganya omusaayi bajja kuba bakafeero bwe banaaba si bakafeero bwe banaaba tebafaanaganya musaayi bajja kuba si bakafeero kubanga bonna bamaama baabwe banjawulo taata y'omu. Dani Mulika akomewo atusomere results ezo. Njagala tukikole olabe oba drone teziikere wa Dani Mulika. Tukikole tufune omuntu tukikole olabe. Tukikole olabe. Mujjukira abantu mujjukira ku mulambo gwa Nebanda bwe basalawo okukola independent investigation ne basala akanyama bakatwale South Africa babakwata Chris Balio Musisi wayingirira NRM. Chris Balio Musisi nayogera banne bonna nayogera ne Dr. Nzivuwa nga nakanyama bakakwese bali bakatungidde mu kooti nga bayita ku kisaawe oyo Chris Balio Musisi bamala okumukirizisa abagamba nti musale mu kitogi kye kooti oyo Chris Balio Musisi ye yaliamu ebitundu bya Nebanda olukwe oyo Chris Balio Musisi ye yawabira Dr. Nzivuwa. Twali baana bato naye tubijjukira mbijjukira okitegedde njagala tugambe nti tugenda kukola gundi DNA olaba oba abaana tebabayole bonna babateeke munda oba anaaba akikulembedde otegere nti gavumenti ebinamu interest kati batugenda ne batugulaza ne tudda ku bintu ebyo nga ate tulina kubuulira abantu baffe kwerwanako buli lwe abantu buli lwe baboyiringa gavumenti yeefuga ogenda okulaba ng'ebigambo byabwe bikyuka ogenda okulaba nga bakubirira nga batandika okufuuyirira nga batandika okukola bwe bati bannange ate empisa embi zaaki ffenna tuli bamu ate abannayuganda ffenna nga batandika okugira bagera tubivuddeko nga batandika otumenya nga batandika okututirimbula nga batandika otuwamba kati Pandagari waliwo abantu abalowooza mbu Uganda eri mu mirembe buli government genda olabe documentary zonna genda osome down for zaba dictators bonna Pandagari kiranga kugwa kwa government Pandagari kubeera kugwa kwa government ebera mu fear nti mukole kitu nabanyumiza olunaku lwe nakanga basista bange nabakanga ne bagamba oyo wire kati nze ndowooza mbuno babuuse nentambula bwe nti nenziruka nenkomawo nengenda nenkomawo kumbe bo basigadde gundi zaabwe ziri waggulu antennas kati batandika okulaba ng'omuntu akyaliwo batandika okulaba nti no siwire kumbe nze navuddeyo dda abaana ate ebiseera ebyo twali mu bintu nga byakwerindalinda awo nze bamunoonya alina ekibondo kya gundi ekibondo ky'ababbi kye yali yasaanyaawo kakati nga gundi nga bwe beewera katongole tujja mukolako katongole tujja mutta ne bawandikako n'ebikiro kitwala omunaku kati ngewaka tubeera mu bwerinde ebiseera ebisinga kakati maama yali mu kiigo ng'anaaba abaana ne bakuba enduulu mama sikataafe nga byenna bakanze byayiseeko ddekikanga ng'oba mukaaga nabivuddeko nadda nti bannanga kiteerera kitu kyoyo wire ko jjajja wire ayise wano jjajja yayogera nti kituufu wire ayise wano naye wire ayise wano ng'asooba kubanga nagera n'empira eri ewa bajjajja nga nsooba bwe nti tebampulira ko jjajja wire ayise wano kati gavumenti mugikole ebintu ne mulowooza nti biwedde kati esigala ekulaba nti kati oyo Pandagari eberereka naye bannange baabano kumbe mmwe mwabivaako dda mwagenda ku birala oba oliawo mwabivaako bannange natya tuka ku maama atuyanye maama azirise bannange maama omutima gugenze tudduse tuleese musawo atuuka abuuza kiki maama nyogoza ebigere bannange wirase maama bannange nafuna akaseera akazibu bannange nasaba
akasirikiro kali ewakanga buli mwana ntunuulira ndaba nzise maama nengamba mukama ku mulundi guno goka mukama nyamba maama bwaliba wakufaafa ebibye mukama ntaasa munnange taata agenda okujja nga akasirikiro kali ewaka taata atuuka bwati kiki maama ali mu kkoma bamutaddeko eccupa kiki ffenna tutuddeawo gatusobedde wire yakanze bane tata natunulira bwati nasirika tata yali alina omuze lw'omusuubira okukuba takukuba bannange lwoba omusuubira mbuno maama tata yantunulira bwati nambuuza wire gwe wakanze banno nemugaa tata nze nawakanze nasirika maama ne bwe yadde engulu yatwala ennaku nga talina namaanyi gasituka ku buliri n'atandika n'afunamu maanyi gamujja mu kisenge muleeta wano n'afunamu maanyi gatambula mu lujjaawo naye nga buli saawa mukeberako ne mugamba maama bannange mweno omusaaga naye nga nali nakikoze dda nenkivaako nga nakivuddeko nadda kakati gavumenti bwebeegwa mugikola ebintu nemulowooza mbuno biwedde kati panda gaali oyo kati yo ejjukira olunaku lwe mwanonanga Kyagulanyi kuzi woteeri His Excellency yeebase muli ku woteeri ebweru mulekana ekyo ekifaananyi Museveni kimuvugiramu awulira nga ab'ebbushi abazze ku woteeri leero agamba mubakime nga mwe mwakikola ne muva nawo mwabyerabira nobyerabira ekyo kyokka kireeta panda gaali nti nawanti negindi mubakime nga mwe mwabiva nako dda gavumenti bwezityo bwezigwa kuba kakati eriyo omuntu agamba ebyokulonda byaggwa ekisanja yakimaze era kati alinze 231 kakati ate abantu akwata baki bannange saddamu kukanga abantu ewaka neŋŋamba nze kaneesonyiwe ebintu ebyo kati gavumenti ya Museveni biri bye mwagikanga bibyo byereekaana kati kuba kati ogenda niweebuuza abaana abawala abato be babadde bakutte be basibidde mu ofiisi ya deputy road mayor abo abaana kati abaana kakati in fact babadde babatwala alabannange comment section nemwe mumanyi mmwe ebintu bye nakola ewaka mmwe olulala twalina akambe kamu nengenda nzibawo akambe nengenda mu ffene nenkatwala mu bifene ne banoonya akambe okuwaata emmere akambe ne kabula ne banoonya akambe ne kabula ne banoonya akambe ne kabula tugenze mu bifene tuvudde mu bifene tugenze tusambye omupiira simanyi tukomawo akasawa nga 2 muganda wange kwolwo maama yeyankuba naye maama yali anzisi banne maama yali anzisi nkomawo n'akambe nga babuuza wira akambe nga njize nkakwese kaliko ebisanda byaffene konna kakutewe kati kayina ebisanda batubuuza wire mwe mwina akambe koza tatulina akambe tatunakwata ku kambe ndi kati tufumbye obudde bugenze mwatutakambe mu bifene yani abagamba okulya bifene eyo nabagamba ffene mu mulete waka mulye mwenna waka bifene nedda wire mwe konze sinnabakwata ku kambe ne bagamba mwe mwina akambe ate maama atukangamu enkanga mmeka gwe nali naye ne bagamba wire yalina akambe olwo nkeetaddeko bwe nti ebisanda bye bikutte ku kisambi muganda wange kwolwo nabasuza njala nno omanyi okugenda mu ffene sawa nga 11 mudda sawa 2 ez'ekiro nga tukuba empi
alandayi ama katugende mu kigambo. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, nkwebaziza nnyo Mukama olw'olunaku lwa leero. Mukama tujja mu kigambo ky'ekitukuvu mukwano. Bannange mukwano jangu okukosomesa oyigize batabani bo ne bawala bo. Ganya ekigambo kyo Mukama kibe kiramu, kigwa ku ttaka eddungi, kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerengawo. Mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza bino tusabye. Era abantu bonna ne bagamba nti amiina. Tusabire ekigambo muli mu nseko. Kakati olunaku lwolwaleero njagala kuddayo wali we nasimbye akati we nakoledde introduction y'ekigambo. Nakugamba Bayibuli nnene, amakulu g'ekyawandiikibwa gakyuka buli ssaawa. Bayibuli kyekitabo ekiba kiwandiikiddwa ku lunaku olwo oluba luliwo. Naye nabadde nsoma kw'ono omwami nyina ebintu bye nalabye ne ŋŋamba oke, waliwo ekintu kya developinze munda mu nze kye njagala tugabaneko olunaku lwolwaleero. Katumale okusoma ekyandiikibwa kino, tugenda kuva ku lunyiriri Yokaana essula 5, njagala tuve ku lunyiriri olw'omunaana kubanga ku lusooka twasomako ennaku ezo waliwo embaga y'Abayudaaya waliwo embaga y'Abayudaaya mu Yerusaalemi, naye nga eno eriyo ekigango kya bigango 5, abalema, abalwadde, bamuzibe, baani, bakasiru, bakiggala nga bali omwo. Lunaku lwa Sabbiiti bo bali mu mbaga, bali mu maziga. Yesu n'ayingira ekigango. Yesu bw'ayingira ekigango, waaliwo yali amaze ku kidiba emyaka 38. Yesu n'amubuuza owaayi, kiki oyagala okuwona? Amugamba njagala naye siina nsuulamu, kubanga malayika yajjanga mu biro agwa bugwi, asooka okugwa mu kidiba yawona. Kakati jjukira bino biwandiikibwa nga byali bioperatingira olwo Yesu aoperatingira mu ndagaano nkadde. Olwo ng'endagaano enkadde waliwo malayika eyawonyanga bw'atyo, nga malayika ajja okuva mu ggulu n'awonya bw'atyo. Omwami n'abeera awo nga tewali amusuulamu, n'amala ku kidiba emyaka 38 nga ali awo ku kidiba yaseega. Then kuno Yesu n'ajja ku kidiba gwe yatandikirako n'amugamba weetika ekitanda ogende. Omwami ne yeetika ekitanda ku Sabbiiti, kati awo tugenda otandikira. Ulira Bayibuli. Mukiwulidde sayidi eyo bye balowooleza eggwanga. Oyinza obbiwuliriza n'onyeenya omutwe, oyinza okuwuliriza abasajja abo ne weebuuza nti naye Mukama, Uganda yakukola ki? Era ne weebuuza nti bo bali babalaba kaki? Essaala tuzisabye tezinnayanukulwa. Tukoze buli kimu kye tulaba nti kisobola okubaggya mu buyinza, bakyalemeddeko. Faawo ne tuwanika nga tugamba nti owaaye Mukama yatwerabira tubivuddemu. Towanika kubanga tomanyi lunaku lwo luliba lwa ddi. Mukama lw'alinza okukununuuliramu ate ayinza okukusanga gwe wabivaako weebase. Ky'oba olina okukola kulemezaamu n'okola ogugwo, ne Mukama n'omuleka n'ajja n'akola ogugwe. Nkukakasa nti essaawa yonna tuli bawanguzi. Essaawa yonna kino tukivaamu, kubanga bba abali mu buyinza ffe tulowooza nti b'amaanyi nnyo, bye balaba ate ffe tetubiraba.
bali ku sipiidi bo badduka bagamba nti obudde butuggwako tukole buli kimu bye tubadde tulemereddwa okukola mu myaka 4 tubikole mu myaka gino 5 egibulayo naye bakakasa nti banaamalako nabyo tukkiriza babikole emyaka 5 babisonjole anti balina pulaani y'okweddiza eggwanga lino nga temuli munnayuganda n'omu alisigaddemu myaka 4 bibalemeredde bagamba nti kano ke kaseera kaabwe ak'obbituukiriza kyokka naffe tugamba nti tulina obbibasuuza ne batabituukiriza kati wano we wali firimu ffe tugende mu maaso n'okukola ogwaffe ogw'okulabisa bo bakole bye bakola naye ng'ensi etegedde nti abo si be bakulembeze abatuufu abateekeddwa okukulembera eggwanga lino